Tuwala na nguzi naye tetuwala na gavumenti tugoba babbi tetuyina mpalana ku muntu teyaze tabu yatuse I'm
Kubyoyimbe siwuliddemu nakyo. Sooka opa akatebe kange. Omanyi kano ko ntambula nako. Tuli bantu bakulu. Njagala oddemu oyimba ebyo badde oyimba ate ng'okaaba ate jangu baba tukoleko. Kako imbango tudde. Imbango tudda nti oli mukyala nnyo. Nze n'ekyama kyawadde katuleko. 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 Bosa kugambi. Tikwata kawangabo katuleko. Otegera omwera bidde. Koba dde bali. Omwera bidde katuleko. Sambe. Aino mwani sonyima nkubane bali nja kuddayo. Akuyitayo. Senjogera ngoye. Sanyiwa banno nawe tete. Kasiba busunku wa mihani. Omukwana na kukukumira tonsea. Sanyiwa banno nawe tete. Omukazi aganayereka omusawo kamulakwete. Atisoko nyanjule bose abantu bante. Ono ye bawusa. Abadde bakimanyi. Kati akatebe bawusa akatuleko. Ati babuuza ati omubiri guli wa bawusa bano omubiri. Bakolere mu omubiri tulabe. Kakyali kungulu enyameze muna amalonyi jayeddemu. Wata. Timwabi mayumba 10. Mugambe eze mayumba 10. Mugambe bitiwa byange. Mugambe mayumba 10 amugambe. Ate mu byabadayimba. Ate nga akaba nabali bakabe abakazi abo. Ansoke mbuzi. Obadde akuvuma. Ng'abamuwaga bangi. Balazeewa. Webali. Abantu bayiganga. Abantu nabayiga kalulu. 216 abantu baga abatubbye. Ne batuga abatukoze eki? Kibanda yekwe. Akawanga kibanda nakawanga ngobiga. Akugambe mdamye nabyo byobadde oyimba. Ate ng'obiyimba okaaba. Yimba. Okaabye bali. Olw'ennaku wali okamusonyi. Bwe bataka abatosonyiyiddwa. Ate nange namusaba oba nakawanga bweyolesezza. Olumala obbiyimba akukobe embwazi.
Waswada, wasula unakaba, wakasuka na benyeka wakole. Kama ndogera mama, andogera kakapa, kamulinda busa wachibyokoza byonna bityo. Omukwano gwendina gyolite kwesaranga, Juliana kababa, kiwela kyonga tatyabaka, kibuuza, mami aliwa, kikaba, mami aliwa, sitani tetiwala simasirita y'okubukanye, ne bwe zinaabasabasaba omamamba, omataka tuno, yakutte omuntu ku bagoli akiyange. Mujasi chori kali akaloko defense. Bale manyo omanyina mujasi. Faba jasi tutya bana bebibombola. Leo wase chuli ko simu tyanze. Mwabala okusiba babuzizako abakatuliki era mwabala kulanaga mwendaji yatanjawulo mutukiriza yajawulo babuzizako mwabala kutumbula ndi wa mchala kade mtatiro lyota switi ne bulungi mukwano gambo akayimba omanyi katutoza amadeka atukutte kodda totya bigambo nosiba Facebook agabbiwa kota pini obuyimba bungi oli otya kade ne bulungi mukwano gambo omanyi buli lunaku odda wansi odda buto owange saagala kusiba Facebook osiba Facebook okaddewa babuuze kabalaga ebyetu banange mugamba mutamikwano mujebaleko mwebale kubanga mpulireko kade ennaku enkulu zikosa omuyimbi oba waki ennaku enkulu zikosa omuyimbi oba ezina kyezimukosamu n'akamu kubanga oba okola sente waliwo kye bayita okugamba nti tuli mu kulamaga abakatuliki abasiraamu tuli mu kusiba kirina kye kikosa ku muyimbi tekina kye kimukosaako yadde akatono wadde akatono banaffe tuli batunga ababulijjo kati okiririza muzikiririza ki ndi mukristaayo mukristaayo koze babuuza batya abakristaayo mukama yebaziwe gwatenga kate kati obulamu bugamba ki obulamu bulungi ogamba nina lonki eri mugwakume mu Novemba enyabo agamba ati omwami Fred Seruga oyo bebi yasinga okuba obulungi kubanga ali bulungi bannange omuntu okuba kola ki kubanga munange anjagala ate nange mwagala tekina okukola owagira abayimbi okwenyigira mu byobufuzi oba golina kyokyogerako kiwagira kuba babongedde ku nfuna yaabwe omanye abantu abasinga baga abayimbi tebasoma naye bwetufunayo abayimbi bwe batyo abanyigidde mu byobufuzi kiraga nti no ne waba muyimbi osobola okukola ekintu ekirala bagira nnyo omuyimbi ayingidde ebyobufuzi kubanga oba okatiisa ne ku byenfunayo tayimu ejyakyuka nga logyasobola agenda ku stage naye nga toli mbirala owulidde ate kasaga amazemba ng'alira kale bannange bena omukalo luyo mumusipesi laba omwana w'abantu laba omwana yoyo lwadagadde wange ekyo nakimala laba omwana wa maama kinene bakyala bannange muzunga nnyo nsanga awubiddeyo embalika
ajja kubba. Nabisamu ekyoyagala bebe wange kakibe kintakikola. Oba kusaba ki? Kale nsaba onsitule mu Katonda. Wangi Owulidde? mpulidde naye ntegedde. Ate ki ky'otategedde? Kugambye osabe ekyoyagala. Nange ne nsaba kyenjagala. Gw'osaba kusitula. Maama Potebo waabwe ani yali ansitudde? Ogwe. Situla gwe kintu kyo. Wamma musitule! Mwe mumusobola! Temuleteranga bantu bitawana kati mwenfiira. Netusole embuzi amulabika. Wamma nsitule! Mukwano sigala kweri enfumba etaliimu kusitula tuwangaale. Singa nali kusitula singa nkyaliwo. Mubeere bantu bakulu. Alisamu ekyoyagala bebe wange kakibe kijja kikuwa. Oba nkusabe ki? Kale nsaba onsitule mu Katonda. Waayo ngamba kubira ebintu ebigulondeka tulina okuyimba. Nze kasitamba naawe ebisigadde seetaaga. Bano abakyala bafuma mu mali asatu. Oba wadde magezi ki? Anti kuluma yakussa balinde results. Wekiri baaba. Abakufunya kiriya. Nange musoye. Omukyala atabuuza mwami ekyoto mukiddanga mungi anafa kugula. Maama wano tuli waka. Wano ani afuga? Abakyala be bafuga ebyo bakyaliyo. Musoye. Mwe mumuwage n'aba mukuba nga mwebase. Sebo mwami kinene. Awangi mukyala mutima. Nti mwami kinene. Byakusunda buli omukyalinawo. Nze webadde tongambo. Nina ekibuuzo kyo. Nange nina ansa yakyo. Nti nina ekibuuzo kyo. Ngenda kiddamu. Emmundu eddaddi ku ggombolola. Owulidde? Abakyala baawano banange namwe mukkiriza abandi tuze mundu ku ggombolola. Abaami banange tuze mundu ku ggombolola. Bande ntidde. Abakyala baawano abaami baze mundu ku ggombolola. Abaami tuze mundu ku ggombolola. Abakyala abaami baze mundu ku nniikini. Abakyala bwe muba mulabanga eggombolola akalwa erina kyesubwa mwe mutwaleeyo ezammwe. Tugenda kuzaayo kantu konna yadde amasaale yadde sosi yadde akambe. Ekyo ekibuuzo kigadde nawe kyokuddangamu kitubuuza. Bano abakyala bakwepikira. Njagala obagambe leero. Leero njagala twawulaniyani. Buli mbuzi ku nkondo yaki? Naye nabagambye eddapozi Bawulidde. mbadde muwewulire. Bannange mwenna mwebale kwagala kinene Michael omugalo akalulu. Sebo tobuzaabuza. Ekyo si kyembuzi zaddamu. Wamaziremu. Bano abakyala bakwepikira. Njagala obagambe leero. Nze ndiwo bante bwennalungi wanne. Kyogere ebigambo naye nze tutuula kyekutte. I don't care. Wembeera kwinjagala ndinaye. Nebwetonnya amafumo. I don't care. Wenjagala abaali wano. I don't care. Thank you.
ngato zo. Kebera ko ku ngato. Okugambye Kalenda Hotel Golden Band abakabi bangi nnyo abebitibwa ebyenjawulo nawe nga olaba ogamba ati ate mutuuseeko ati abannange ogamba oti gyendi nyawe ati munaye tubasaamu ekitiibwa naye tubadde tusuubira nammwe mukyakala. Of course bano bantu baffe tubabeeramu omukulembeze yenna alina okubeera mu bantu be n'amanya ne bwe bakyakala ne bwe batambula funamu tayimu eyo mu butuufu sikutera kusangasanga mu bivulu nkusanga era ewantu nga weewo njagala ombuulire kyabuvunaanyizibwa omuyimbi okwesimbawo lwaki abayimbi tebasigadde mu kuyimba ne bateesimbawo kitubuulireko tulabe. No, Uganda yaffe ffenna buli muntu yenna wa ddembe okukola kyayagala n'okubeerawo n'ebirowoozo n'abireeta ndowooza kibeera eri bantu kusalawo naye si kubalemesa nti bayimbi awo beera obasosodde bw'otabakkiriza olw'emirimu gye bakola kuba okuyimba mulimu. Nedda Honorable Sewanyana nterezaamu katono nnyo nange ntegeere nfunemu okutegeera omuyimbi Misa Kisemakula kyandibadde kyabuvunaanyizibwa ne yeesimbawo oba asigale mu music? Kyabuvunaanyizibwa bw'abanga alina ensonga ze zasobola okuteeka mu bantu awo asobola okukkirizibwa n'akola ki ne yeesimbawo. Omanyi ebintu by'olutalo luno olwa Uganda tululwana ffenna naye ate n'ekirala nti osobola okulwana olutalo luno olw'ebyobufuzi n'okujja ku pulezidenti n'abalala bonna wadde nga teweesimbyewo ebirowoozo bye nabyo tuba tubyetaaga kubanga nge South Africa nti abayimbi tebasooka kwesimbawo abamu okusobola okwesimba okulwanisa bannakyemalira bali e South Africa naye oli bw'aba asazeewo munnaye ndowooza nti eba ndowooza ye. Omuziki gwa Uganda oguwagira muyimbi ki gw'ogamba nti abannayuganda muyimbye naye ono namutegeera? Ndowooza yafa. Yes, yayimba ennyimba nnyingi naye ebimu bituuka butuusi. Hamani Basudde. Kwegamba bano abaana bandiyabidde ku muyimbi gwe wayagala. Tewali kigambo kyayimbibwa
tewali kigambo kyayimbibwa paka kyatayimbako nakati ebikyayimbibwa. Honorable Sewanyana tukusanga nnyo mu bivvulu naye si byonna tukusanga wamu na wamu natera nnyo okusanga ng'oli wekka zinategeera oba kituufu engeri gye tulina abaana omukyala aba alina okubeera ewaka kino ebijjulo ebimu byenziramu babeera bampise kati bagamba mama abaana asigale nga labirira abaana oluusi mbeera ku mirimu mbeera siri mu kucakala bwe nzijja mu bintu bino babeera batuyise nga baagala ojje ku mikolo gy'abamu ku bantu bo era ab'omu kitundu oba aba Uganda yensonga lwaki tosobola kunsanga mu buli kivulu. Nina ensonga lwaki kisembezaalo kye nabadde nnina okusooka okukugamba ABS TV ogimanyi bulungi Honorable Sewanyana? Ngimanyi nnyo. Nsaba obuuzeeko abalabi ba ABS TV ate omale obasiibule. Banaye mwebale nnyo mwebale kulaba ABS TV musigale nga mugiraba musigale nga mugiwagira erina programs ennungi era nsuubira nti ziyigiriza ate mwebale nnyo mwebale TV yaffe ennungi era etutuusaako ensonga nnyingi. Oyina kyolabye ekyenjawulo ku Christmas ne Idi? Ne Idi nayo simbi era eddiini zonna za ddembe okusanyukira buli mbeera yonna yonna. Honorable Sewanyana ozikiririza munzikiririza ki? Ndi musajja mukatuliki. Oli musajja mukatuliki? Naye saawula mu ddiini. Naye toyawula mu ddiini? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Honorable Sewanyana naye bw'ate watubulidde ebigambo bye ebiwoomu mbasiina ate nabyo bwembiddamu pisitatu bulijjo ABS TV programu yaffe nganzi ebiyitayita kiro tuninga tovaawo kanfuzeyo ate ku stage kyali Kalenda Hotel nate nga bulijjo Abdalla Musoke yali ku kamera mbeebaza nnyo mwebalire ddala.
kikyenakola nze kyenakola kyogere okusinga lunjogerera amakukule ebirungi byenkola tobiraba olaba nje ebikyamye nakola kikwetondere okizonyiwe olaga abantu bwenje omubi n'okubirira buli kyekola kyonna kyebantu baze ndegera ndekakola ebyenjagala kola ebinyumiraze ndekakola ebizimba aweereza ow'endugu gyebali aweereza ow'omudomo ensekuleko kanudde muno kafunye olumwa omutima ogw'ekinyanya sibolonyi mu bantu nzibula omukyenkola ng'owawala sirina budde watalo werwanyisa weka balitubuuza bye twakola tuddemu teki ezo firimu zozizanye weka weka nti buli omu abaako wayitange okusaba ivinga gwe booba ebyange tebikusanyusa tereza ebibyo nekakola ebyenjagala nekakola ebinyumira nekakola ebizimba ebyoyagala byekolere waliwo omuntu akunyiisa nga yefuula omugezi buli kantu nga yamanya wasala yamanya wafuna yamanya asinga munne sebukimanye ndi sente nzibu nnyo wonna wolita osobola ozifuna zisobola okulema enzikuba bidongo byange ne wabaawo nebigaana ekyo tekimpalanya nsaleko nga nfunyiza rediyo okumirira ebyabano kikomye leero kuba naawe ebibyo byokola buli bulungi jamu empewo jamu empewo jamu empewo jamu empewo jamu empewo wamagezi kyotategedde obusanga ne obafunye teweeraga nnyo tewesoma nnyo sebo jukira waliyo abatusooka nze byenkola tebikusanyusa naye nze byebindisa nze ndekategekera obwana bwange nga nkyasobola ndekakola ebyenjagala ayakakola ebinyumira Programa bidaita chiro musanza ava ku stage nga bochagala Golden Papa misa semakula. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Inde mubaraka. Mubarak. Ogamba te papa. Yendi munayoka. Ogamba mugamba si. Kicho oyogera ku kisibo ky'abasiramu kibatutesya mmwe nga abayimbi. Tekina mutawana. Tekibakoseza yange. Kintu kyakatonda tekiba kibi. Tekiba kibi. Kibadde bulungi. Owulidde otya nga Idi etuuse y'abasiramu lunaku lukulu muyimba. Era nsanyuse ne bannaffe mbasanyukiddeko okuba nti nno omwezi ogwo gwakweyoza weetereza n'otukula gwe ng'omuyimbi Idi ne Christmas tubyawule tutya lwaki tubyawula byonna byakatonda byonna byakatonda tegeza le birina njawulo beebazeko abalabi ba ABS TV abalabi ba ABS TV mwenna mbaagala nnyo mwebale kuwagira mwebale kwagala kawala kano eddalu lyako papa lwaki mwakigase Golden Band ne Africa Band kinyume mwategereddeko ekyo bawagizi weebaze nnyo ababawerekeddeko abalabi abekale bakukalenda abawagizi baffe nammwe abakozi ba radio stations ne TV mwenna media houses zonna ABS okusingira ddala mwebale nnyo okuwagira mwebale nnyo okwagala Golden Band ne Africa Band tweyanziza misa semakula Golden Papa sidda mu bigambo bye mubiwulidde tokyusa maaso go nka gale ku stage olaba abakabi okuva mu Golden Band big up kituufu Gira tu chigare kwe
baby. I'm gonna take it back to my home. Now I got you, baby. I'm gonna take it back to my home. Tonga semera, eroza na mutima ilino. Tonga zemura, kakaza titoneke mumpeo. Don't you worry, kasanze wendi, nange wendi, zero. Gira tu chingare, gira tu chingare, gira tu chingare pe. Yenga no yenyabo ebyokola ebingi zitomenye nkisi onzinisa amatera omugongo gwange mukalu onkola ebyekitini yeah wejangu jangu mukwano kukwateko otobajemba nefanse birowoozo mwatusoti lobulamu mwemunamu lero tuke kuanalinda kalenda hotel bwebitoba bigenze waliwo muyimbi gomanja waliwo gotalabe bannange waliwo kyotanyumiddwa bannange mukulu njakugobera mpaka gyogenda ogamba otya bebi nze ndiwo obulamu bugamba ki bulungi waliko olabwe oli bulungi anolonze oyogera mubi mukulu oyogera bulungi obulamu bugamba ki bakange mwabalabira ABS TV ABS TV bamta Sekamate Grace nga temunnampita nze Sekamate Grace Golden Band andi yesinga nange nze esinga kwani nze pista tutenda katono yidi ne Christmas tubyawule tutya yidi gwengo muyimbi yes yidi bagisiiba Christmas munanga bagamba ebyaliwo biribeerawo okitegedde olaba otya byawukana bitya gwengo omuyimbi bibawukanira bitya sho zifaanagana ekivulu kya yidi n'ekya Christmas bifaanagana tebifaanagana byawukana perfect onywa katyako ojja kunyigira abeewamwe fiimu abalabi ba ABS TV abalabi ba ABS TV ono omwana yeegomba ebintu ebitali bibye ono babita Blue Label
juicy soda. Well, ladies and gentlemen, my name is Grace Kamate. I am here with Asha Tattoo. Peace Tattoo. I am here with Peace Tattoo. Yeah. Munange, waliye. Wala Peace Tattoo. Simacho bolaba kawala kalungi. Waji. Kagalika. Atebe kava munange bya magezo okusinga endabika yaabo. Grace Kamate kubangoza limbani na omuwulidde nena alimewa gonda atera na nyuka lwaki sibasibula mu butufu bote bwetamudesho yagonda libandi ebiwooma bigwa byotya bwe bitotombuuza kirala waliwo kyotalabe waliwo miyimigotalabe abange waliwo kyotanyumiddwa nkunyenyeza mu mazina oba gonda libandi ebadde wanero kalenda ididde ngabatyo bakikubye naye nga ate tewerabira ebiwooma ebirala bitajja ku ABS TV tokyusa channel teka ABS TV yesinga biste tumbadde bikutusaako nga bulijjo nate Abdalla Msoke yabadde ku kamera mu control room abeera nyiganyiga mapensa asigala Regan Rich Ntale temwerabira nti editor wange yo musembyawo kabadde kakodyo Derek Mtasokola. Thank you so much gwebale kusupportinga bitakiro webale bitambuza nabitambuza ku YouTube n'obiwatinga gwaliye ye South Africa aliye Durban abeera Chris mwagala nnyo muwe ekitiibwa naye nga kyonna bwe kiri sima kwebazaako bano abantu wammanga abantu b'obulenzi mwebale twaniriza team Peace Tattoo amagye g'okutaka charity organization. Thank you so much nenebazaako n'abantu abali e Kamengo abalungi abanzaala mwebale kunkuza nenebazaako n'abantu abali empiki wekibibi nenebazaako n'abantu b'ekawala Kasubi Namuŋŋoona abange paka kangulumira bugerere sijja kubamalayo mikwano naye ng'essanyu linzita nti lwakuba mulaba ABS TV muwagira programu zaffe ez'enjawulo programu nnyingi nnyo eziddewo just sigala ng'owakinga ABS TV kubanga ffe nnamba emu fe abasinga twekkiririzaamu ekyo naye mmwe abatufudde kino kye tuli y'ensonga lwaki mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala timpizatu mbagala nnyo Ibrahim China Sechanzijuma Oziru Ntisa Promotions big up Nabukenya Fatuma kwagala nnyo my love mbagala nnyo mwana Mama Midwidi abanzayininga obubiri obw'ettabu Mama Midwidi Beauty Center. Thank you so much Mama Afsa wali ekizimbe ky'amakanga ku Mama Afsa Beauty Center mwebale nnyo Andrew obwali obw'ettabu bwonsiiza olwaleero nawe ekukkiririzaamu Duncan kumasoda Masanezi big up bakasoma bonabona bandabire nnyo bagambe gwe ebabadde bagiyita ebiyita ekiro nate sema kwebazaako anyambaza andizayininze nga boti bwondaba babayise Abdul's Boutique waleeri ku paka nkademo room K61 bagambe genda ojjayo obugoye bonna bw'oyagala wolaga bakwambaza bali ku 0754 22 83 11 beba designer bange tewalabira okula akazigo ka kostuka ewa mutala Debora ku Debbie's Saloon wali ku paka nkade mall mune musanyu wamuko okuwita ku bulango bwetukola naye nga ate sponsor waffe ateka ensimbi naye tetumuleka mabega bebake life ba enatete bagamba itayoko wechakalire bwoba okoye weebaka ebisulo webiri abo bebake life ba beboke ekifo kyolina okgenda n'ochakaliramu kinyuma mulimu ebyokunywa ebiweevu eddekende nelikola liti muleke nnyumirwe muwuliriza wulira akayimba gwe bane ngenda kwebaka nensooka kuzina bino byansi gwe bibadde program ebiyita ikyekiro. Thank you so much Mukama Katonda abankumire musube bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaale mbagala nnyo ngende nebake ngenda wa